Yeah, ndi mu rehab right now. I'm being rehabilitated. Well, mbalamusiza mwenna Abannayuganda abandaba olunaku lwa leero amanya n'eddoboozi COCO nga ni muyimbi Munnayuganda eyakuyimbira akayimba yonna Jemba n'omukyala Irene Ntale n'enkuyimbira akayimba Nkwata Bulungi ne Fie so ne hiti yange manyibwa ennyo Mirino Water nga featuring omukulu Dr. Jose Chameleon n'obulala. Well, tebitambula by'okutwaliza wamu mwaka tugutandise bulungi. Well, nga ndiflectinga ku mawulire ago ya gali mawulire mabi nnyo, gali mawulire ga nnaku nnyo okuvayo nga abantu bonna bawulira bagamba nti COCO yagwa eddalu era ebyo byonna. Kye nsobola okugamba nti ensonga eyo yatuukawo lwa biragalalagala. Omuntu bw'oba okozesa ebiragalalagala oba drugs osobola okuba nga oli referred to mental issues. Yeah. Era omuntu kimwanguyira okuva eri n'agamba nti gundi ta thinking right, talowooza bulungi oba alina ekikyamu ku bwongo. Omanyi bw'oba oli muyimbi ng'oli celebrity ng'olina popularity obeera ne pressure, obeera ne stress, ebiseera ebimu oyinza n'okuba ng'ofuna depression. Era kino ekintu si kipya, olwali tosoose kiwulira COCO kabayimbi bangi nnyo bozze ng'owulira nti bakozesa ebiragalalagala bino eno. So ebiragalalagala kintu nakyo weekiri, saga tukizole nakyo weekiri, kirina amaanyi agaakyo nga kyo. Well, bintu bingi ensonga nnyingi z'osobola okuwa nga bwe gavumenti kintu kyava dda nga weekiri kikozesebwa. Ffe twakatandika n'ozzuula ebikyamu ebikirimu. Kati buli muntu abasinga bagamba nti olaba ne pasita abamu bagamba nti ono oba alina jjajja amaanyi, bw'oba ofuuse omuyimbi ow'amaanyi ennyira batandika okwogera bwe batyo banoonyereza gy'ojja oba amaanyi oba ekintu ekikuwa obwakabi. Okozesa ebiragalalagala mu kusooka mu ntandikwa influence eno eva ku bayimbi banno. Nze COCO nga nkyali mu ssomero nayagala nnyo omukyala gwe bayitanga Whitney Houston. She was an R&B icon. Naye bagamba nga yakozesanga ebiragalalagala bingi. Kati nange mu ndowooza yange ne ŋŋamba nti oba osanga bye byamufuula owakabi yessebo. Yes, abamu kati nga Fie naye era tubaddeko naye mu programs zinene eza rehabilitation. Owa mukulu Grace nawulira ku mawulire ago, omukulu Grace Bikumbi owa Youth Recovery Center. Fie ono naye abaddemu ku programs ezo. Ate Fie mumanyi mukyala wa kabi nnyo nnyo nnyo. Naye era mwawulira ku nsonga ey'ebiragalalagala Jackie Chandiro n'abavubuka bangi nnyo ennaku zino baga nnyo popcorn lwa nsonga kati y'omu ku bayimbi abavudde nnyo nga promoting ebiragalalagala bino eno. Buli lulimba lwakwata mubeeramu nnyo nnyo shots ezo nga mulimu amasada okutwaliza awamu bya n'ebirala. Ebiragalalagala birina amaanyi okutwaliza awamu nga kambigeraageranye ku ddogo. Bw'oba wali owuliddeko sitole y'omuntu gwe bagamba nti ono baamuloga n'avaako, oba ono baamuloga n'afuna ekikyamu, oba ono baamuloga ettalo, kati n'ebiragalalagala bino bwe biri. Ebiragalalagala si kigambo, tutegeeza njaga okusinga. So omuntu bw'ovaayo n'oteekako omuti gw'enjaga n'ogussa ku bwongo bwo, toddamu kusigala kyekimu nga bw'obadde. Osobola okuba ng'omuntu ali mu Uganda, for instance nze naliko mu ghetto olunaku olumu n'ekyali wange nga ava kkubwamu nga bwe mumanyi. Naye nga mu ssaawa eyo yatugamba ali Miami mu America. Yessebo. So ekintu njaga bwe kityo bwe kiri era bw'okikozesa oyinza n'okwesanga abamu nga tozze abadde akolera for instance nga ku UBC ng'oyiseewo ogenza ate ku nnaku maati. So ebirowoozo biddukamu bibaako gye biraga gye tutayinza kumanya olwero lwawo abasawo gye batusingako. Well, mu bikolwa bambi bw'onywa enjaga oluzinga obulamu bwo lwa nsonga olaba no kati mu bikolwa byonna bye tuwulira ebifa mu bantu for instance ng'abakubi b'obutayimbwa abamu bwali mu bawuliddeko abasinga basooka kukozesa bintu ebyo n'afuna luufu ennungi ku mutwe n'akola ekikolwa ekikyamu ng'ekyo oba abasaddaako abaana. So be bantu ng'abo abatambulira ku bintu ng'ebyo. So kati bw'okigeraageranya mu normality leero mu society ndowooza era olaba ebikolwa ebivaamu. Omuntu akwata akatayimbwa n'atta munne tabeera ye gabeera maanyi ga bintu ebyo. Era omuntu omugezi ennyo nga oyagala nnyo obulamu bwo bye bintu by'osaana okuddukira eddala n'odduka wala nnyo n'olaba nga tobi associatinga na bulamu bwo. Kati nze first of all ku kyalo gye mbeera mbadde mbeera mu Nyonyi eyo nga gye nasenga. Abantu baasalako ewange wembeera kyalo kyonna n'emiggo kibooko bipiira nga bagamba nti nkola kinene nnyo ku influencinga abaana baabwe nti nze omu ku bantu abaleetera abaana abo olowooza nti enjaga kintu kirungi.
so bwe bansalako nataasibwa waliwo aba TV emu emanyibwa mu Uganda abaaliwo so baaliwo naye nga kyalo kiramba kuba waffe waliyo geto ziringa 11 kati bajja basalako geto emu ku emu nga banoonya mukulu COCO nenze ne defending nga nembagamba nti COCO gwe nkola gwa kuyimba mwemba nali nkolesa ebintu bino nalowooza nga bisobola okunnyamba mu mulimo gwange sibirinaamu influence ndala nga mbubbi kutwala bintu by'abantu na bikolobero naye ng'ate okutwalizaamu bw'oba ogenze mu geto abamu ku bantu b'osangayo be bantu ng'abo omuntu yassejjo n'akeera mu geto ku bintu ebyo b'osanga baba balina kye babifunamu ekibayamba okukola ebintu ebikyamu ng'ebyo ebikolobero. Ndi mu rehab right now. I'm being rehabilitated. Well, ennyambye ennyo nti ne career yange ya music nali sikyafokasinga bulungi, I had lost focus. Nali sikyalowooza nga nze wa ezimu zaali zigenze. Yes, because ebikuba byali bingi nnyo ku mutwe. Ebintu bino bye bannyambye okulaba nga omutwe gwange gujjanjaba, okulaba nga nsaana okuddamu okutunula mu maaso ga kamera ssebo. Bannayuganda kye nsobola obbasooka obbagamba nti ensonga esooka obukulu twegomba nnyo, twagala nnyo olabira ku bantu ab'ebweru ne tubuuka ebintu byaffe bye tulina wano eno. Okitegeera nti abayimbi abasinza opromotinga ebintu bino mufu ate si ba mu Uganda. Kati saawe nsobola okukugamba mukama wange nti bw'oba omanyi omukulu gwe bayita Popcorn, ensi yonna yonna egenze kugwa ddala lwa muyimbi oyo omu. Omulala bamuyita Wiz Khalifa mu America, n'abalala ne DMX bw'oba mumumanyi naye yafa cocaine, yakola overdose, yakafa recently. So mu Uganda twegomba nnyo abantu b'ebweru, tulowooza nti be basita, aba mu Uganda tetulinamu basita olw'ebintu ng'ebyo. Kati ebiragalagalo benjaga bye bimu ku bintu bye twabakoppako nti era ogenda n'osanga abaana abato mu Uganda nga alowooza okunywa enjaga kikigenda omufuula owakabi nga Popcorn oba nga DMX. Nsobola osooka okutwala omukisa guno okutumira ku bayimbi bannange bakyali bange baserebu n'okubawa obubaka buno nti leero bw'oba ovuddeyo n'owulira obanola COCO nti ayise mwene embeera, sijja bamu baatiikiriza mannya ku lutambi leero naye nga abamu bemanyi nga mumanyi twemanyi. Nsobola okutwala obba wabula kuno nti muve ku bintu ebyo, muleke amasada okusobola okufokasinga obulungi n'okukola ebintu ebizimba eggwanga. Ti yonna gy'oba yonna gye mba munnange nkulowooza, nzijukira olunaku olwaleero. Twogera ku Biragalalagala, tuwa okuwabula n'okubeera ekyokulabirako eri omuvubuka omuto nti bambi towaayo bulamu bwo toyonoona future yo ng'okozesa enjaga kintu kibi nnyo ekyetaaga n'okugibwa mu society olwaleero. Amanya n'eddoboozi COCO muyimbi wo waakabye nnyo. Ja bless, one love.